رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tusalira ebyengira n'emirimu ebirenga bissibwa ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abalungi, buli musiraamu yenna mu kaseera kana ka Ramadan yandibadde akitegeera nti Qur'an kikulu nnyo mu bulamu bwe, era yandibadde akitegeera nti Qur'ani gwe mulimu oba kyekintu kyatasobola kubanga assa bbali mu guno omwezi. Lwansonga nti Qur'ani nkulu nnyo era yajjanga erabikira mu mbeera nnyingi nnyo. Ebimu ku byafuula Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabbi waffe omulungi okuba nti wankizo mu bannabbi bonna abasigadde ye mu'jizatul Qur'an, ekyamagero kya Qur'an Allah kyeyamuwa. Ebisigadde bajja babigabana naye yalina ekyenjawulo ennyo nga ye Qur'an. Era ekimu ku kyafuula Jibril alaihi salatu wassalam nga wanjawulo nnyo bamalayika abasigadde ye yassa Qur'ani ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ate nga yajjassa obubaka obw'enjawulo, naye Qur'ani yamufuula nti wanjawulo nnyo. Era ekimu ku kifuula omwezi ogwa Ramadan okuba nti gwanjawulo mu myezi egisigadde ye Qur'ani y'ekitiibwa. So omwanadamu yandibadde akimanya nti weba yassibwa, era nga Allah atugamba nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi ogwa Ramadan ogwassibwamu Qur'an paka aya gyekoma, naye nga kitwagaddemu nti gwakiramu Qur'an yakkibwa mu mwezi guno. So omwanadamu yandibadde akimanya nti teri mulimu gwagenda kukola muno mu Ramadan nga mwangu, nga gutwala obudde butini, ate nga guwa empeera nnyingi nga kusoma Qur'an, tilawatul Qur'an. Kubanga emabega twatunula hadithi ez'enjawulo nga zoogera ku bulungi bwa Qur'an. Netugamba nti omuntu wasoma harufu n'ebwebwemu ennyukuta emu mu Qur'an ayina ekirungi, n'ekirungi ekijja nkifunamu ebirungi bisatu. Naye muno mu Qur'an afunamu adhaafan kathira, Allah amukubisizaamu empeera ez'enjawulo. Waba emu Allah n'amukubisizaamu mpaka gye tutamanyi kubanga gyakomeza mpeera ze. Kubanga Allah atugamba nti asawmu li, ekisiibo kikye era yalina engeri gyakisasulamu, na byonna ebijjira mu kisiibo mu mpeera Allah yamanya engeri gyazikubisaamu. Kati then kiri kitya ku Qur'ani ejjulemu empeera nti buli harufu gy'osoma ofuna mpeera za njawulo? Tubeere nga tukirowoozaako era weebuuze nti wembanga sikitambulirako, wembanga sigisoma mu guno omwezi, then naagisoma ddi? Kuba ojja kwesanga nti emirimu gyonna mwetambulira, okuba kusaala qiyamul layl, oba ogenda kusala tarawih, oba kyonna ky'okoze mu mbeera egenda okuba nti etambulira mu kusoma Qur'an. Kiki ky'omanyi era ki ky'ogasseeko ku mpeera zo ne Qur'ani mu kisiibo kino? Assalamu alaikum.